Coming in from Dr. Jose Chameleon, Katupaka says the title of the song, Kekatrese Kushafe Onakolanero. It is a fresh Monday. Enaku z'omwezi ziri abiri, ez'omwezi guno gwa Gatonya, mwaka 2025. Kulika nnyo mu weekend, hopefully yakutambulidde bulungi. Tuyingiddewo okulaba nga tusabukulula wiiki empya ey'omwezi guno gwa Gatonya. Good morning. Weekend oba yakuyisiza bubi tukusasiddeko nawe nga wagifunyemu ebirungi kuva etwa bano kulokutano we congratulate you. Banafa abatabula batunda ttaka obasanga nansana ku mastowa amne Victoria School of Beauty be batuteeka mu ssente paka sawa zibeera 3 tuyongeko tutandike. Good morning. Ku telefone Bwakabaka bwa Buganda, how are you? Good morning. Tulinaku z'omwezi abiri. Early February, kids will be going back to school. Linakuwa enteekateeka gy'osobola okulaba ng'omanagingamu ssente ez'obutakuzimbirira. Saa zino singa oteekayoko ku school pay n'oteekayo ku akawunti eyo mpola bw'obanga muli ba bbanka nawe oyitirayo n'oteekayoko z'ofunye. Saa zino za kunoonya mukulu wa ssomero omubuuliremu nti mwafunyemu challenges oba abazadde b'omwana baafudde adde bamuwerera kyonna. Speak to people so that omwana watuuka okuddayo ku ssomero atandikirawo ne banne. Kale naye nga tukwagaliza birungi byerere tugende tukanoonyeemu tubeere bulungi mwaka 2025 gwa buwanguzi. Claim it tokkiriza bala guclaimingako naye guclaiming. Kale kuva etwa bano kulokutano bingi ebigenda mu ggwanga, just bringing you up to speed okuwa updates ezimu ez'enjawulo. Twabagamba luli bampezeza myaka 18 bansazeewo kakati ku luno okulonda ngenda kwenyigiramu bannakyusa kifo manyi muno mwe tupangisiriza omwaka genda okuggwako nga wakabeera ku byalo nga 5 voters register zitandika okutandika na lwaleero zigenda kubeera updated okujjamu abaafa kyonna ekyetaagisa wulira kati oli ready okulonda genda weewandiise. Kakati ekyenjawulo ekiriwo Electoral Commission yeewadde omwezi mulambo okulanga updatinga voters register. Kakati singa ennaku z'omwezi 12 zikusanga nga tonnabaweza myaka 18 tojja kkirizibwa kulonda kalulu kaddako. Singa ennaku z'omwezi 12 February zikusanga nga tonaweza myaka 18 ng'ogiweza on the 13th tojja sobola kulonda. We baclosingira bwe bati. So bo baclosinga nga 10. So between that period oba oyina emyaka 18 n'ogiweza mu eyo period you're good to go. Singa ogiwe bokati checho abaliko opposition chebakayanira. That's the debate. It is not the voters register okugamba omuntu nti akuze oba weziza myaka 18 babagamba ebere open anytime one makes 18 years bagende bewandiise asobole okuba akalulu. Lwaki bo bebategeerera abantu? So there's a very big debate naye bo balina ensonga zaabwe ze bannyonnyola neno side egamba naye erina ensonga zaayo. Naye kale for now bw'obanga omanyi between that period of time owezize emyaka 18 tambula n'endagamu nti yo ogende weewandiise osobola okwetaba mu kalulu akajja 2026. Kale ebyo nno bwebitunge twetegekera okuba nga tulonda akalulu ku mwaka 2026 n'enteekateeka nga bw'oziraba mu ggwanga ery'omu Amerika gyensibuka tebali mu keetalo. Okay. Kale musemateeka wa America omukulembeze omulonde by 20th January alina okuba nga amaze okulayira. Era olunaku mulindwa wano e Kampala lwe luno ndowooza mu ssaawa ezinajja baaluyingidde waabwe. Tegenda duyingira ndowooza mu ssaawa ezijja. Tajja duyingira mu ssaawa ezijja. So zigenda kubeera ennaku z'emyezi 20 mu ggwanga ery'omu America
era president omulonde Donald Trump agenda kubanga akomawo mu kisanja kye ekyokubiri naye nga kyawule oluvannyuma lw'okulemererwa okuwangula ekisanja ekyali ekyokubiri n'awangula namukadde yakomawo mu kalulu n'aweebwa omukyala ye n'akuba akalulu kaakati Donald Trump agenda kubeera president wa America omulundi ogwana mu 7 kaakati Donald Trump ngeri jajjudde ebyewuunyisa nga si wa bulijjo n'okulayira kwe kuyinza okuba nga si kwa bulijjo nnyo kaakati mu ggwanga ery'omu America waliwo ekifo eky'olukale abakulembeze we balayirira era ndowooza mu Africa hano twasemba okugoberera okulayira mu America gwali mwaka gwa 2008 Barack Hussein Obama we yalayira kaakati okwawukanako ne bakulembeze banne abadde nga bajjanga balayira Donald Trump agenda kwegatta ku bakulembeze abalala babiri ye afuuka owookusatu Ronald Reagan mu mwaka gwa 1985 teyalayirira awo we balayirira bulijjo olw'obunyogovu obwali obungi era okumanya nti kwolwo bwali bungi zaali degrees 7 kaakati okwo agenda kwegatta ku mukulembeze amanyiddwa nga William Taft mu 1909 oyo naye yalayirira mu Senate Chambers era ng'obunyogovu bwali 22 kale kaakati kinono lwaki agenda kulayirira munda lwansonga nti obunyogovu bweyongeredde era nga buli mu degrees 20. Wow. Yes. Kaakati kinono kyawaliriziddwa abateesiteesi okubeera nga tebakyusa okulayira kuno bakujje kubadde kuyina okubeera ne bakuzza munda kaakati tetutamanyi nti eyina okukolebwa wabweru nga bagita inaugural parade oba enaakolebwa oba teekolebwe wabula ye Donald Trump yayongedde okubanga ataasaba nti mmwe abanaayagala okujja mu kulayira kwange mujje nga mwambadidde ddala ebibabugumya naye musobolera ddala okugoberera ensonga eno ku TV kubanga buli kimu kigenda kubeera live kaakati nomunange Donald Trump abadde asobola okulayirira wabweru kubanga ne mwana mulenzi John F. Kennedy yalayirira wabweru wakati mu bunyogovu bwali ku 22 degrees era balayirirayo wabweru naye okusinziira ku bateesiteesi balabye nga kiyinza obutakola ki obuteetaagisa so ebira bino tujja kubanga tuyongera okubanga tubibawa okusinziira ku binaabeerayo naye ng'olunaku olwaleero omukulu agenda kubeera nga ate alayira mu kifo ekimanyiddwa nga Capital One Arena okubeera omukulembeze w'eggwanga eri America w'omulundi gwana mu 7 officially atandike emirimu gye okay kale America nawe bakujumirira bakugoba ate ne bamaani bakuzza the democracy is just nga ayingidde mu mukwano ogw'enjawulo okay kale kakati bwe tweyongerayo wano ewaffe tukimanyi bulungi nnyo Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera era ayina abagenyi bagenda bamulabako family and friends amu n'abantu we bali mu kibiina kyekimu kakati munayo olunaku lwa Saturday tuba tuli awo ku mukutu gwa X ogwa Doreen Nyanjura nga ataddeyo ekiwandiiko ng'agamba Dr. Besigye mu kkomera gy'ali e Luzira takyakomba kamere takyalya anti bamuwa choices 2 either okulya emmere y'ekkomera oba starvinga afe si anaaba asoose lwaki bamwa mukisa ne yeefumbira ngamba olumu ba VIPs baba mukisa ne bafumba ne bagamba nange ne maleeta emmere etteeka ly'ekkomera ekisookera ddala ekkomera okusinziira ku mwogezi waayo omukulu oyo golaba Frank Baine era nga tetukkiriza mmere enfumbe abantu bano tebakimanyi nene bajjanga bazunza buddishi munnange Doreen Nyanjula yagambye ennaku gye balina ku muzeeyi gye bamulaba akaaba asiiba njala yagambye tagenda kugirya mbuno bamugambye bw'oba toyagala kawunga ka prison lya ku kantiini nagamba tasobola gavumenti eno byekoze agirabye abaddewo nali ebbanga lyonna tasobola kulya emmere ya ku kantiini oba si kyagenda kufa kale kafe nga ne muhozi tanaba musaddaaka nga bwe oba wali mu musaddaaka kubanga okusinziira ku mukutu gwa X ogwa CDF General Muhozi yagambye we will hang KB on Heroes Day
ninawulidde Honorable Balamu yabaddani agamba nti omukutu banne baaguhaakinga nawe balaba byakiralu nnyo ne Balamu nga yamukulisaayo bwe yadde ojjukira yakulozinga bulungi nnyo newe yawaano ow'ekitiibwa nti mukulembeze mulungi Balamu yajja wansi awo n'agamba nti wamma tujja muwamu 2 era yamukulisaayo nnyo n'amugamba tusanise okukulaba Prince of Judas, Prince of God, Child of God. Abakyala badde bakulinze ne mugamba boosi abakyala mbobedda tolindiriddeko ebyamanya muhoza akomewo ku X era bali mu masala bali mu manzaali balya embutu zivuga Munange bwatyo yagambye bagenda muhanginga this is the best time for him to die. Kati wacha amusayira okufa amangu ago. Kimala bannange. Agende munne bwatyo Besigye n'agamba kafe then ekirala Nyanjula kyayogedde ku yagati bakyamulaba directly era bakubogera naye ku phone booth ekyekomera tebakyamukubako liiso. Komenanga baongeddemu obusungu obuzibuva ku era ebate n'emmere gye babadde bamutwalidde babage mugiddeyo kuba mutunula okuba nga muli bayala mugende mugirye naye munnayo omugezi wa prison bwatyo n'agamba bannange Besigye bamuleke bamuhandolinge oli yafuuka muntu waabwe si gwe gusoose omusiba nga tabangako kizibu kyonna yakana akawungono omwana ke yatulaga Sami bw'aba aganye okulya ku kantini ko emmere ya buli omu ekibuloko okimanyi bubakwata Kasooli n'obwana bwe Kasooli ekikongoliro babula teekamu na muti ne bagoya emmere embi tetta yo mmere eyo munnaye bw'atyo omwogezi wa prison yagambye kuva bakola upper prison etteeka terikwata Besigye yekka abantu akasitobera mu upper prison tebakulaba bogera naawe ku ssimu abantu bano balimba nnyo bajjubisa nnyo ebintu babyogerenga bwe biri eno ttiimu ya Besigye ne bagamba ye abantu be bakkiriza bokka okulaba omuntu ali mu upper prison babeera balooya aye nezijjukira akatambi ka Honorable Segirinya ke nnalabako naye yagamba baatuuka ne babagaana batwalira emmere n'abantu okubalaba bateka kuba nabo bali mu apa baali kigobbo bifaanaganamu ndowooza engeri gye babatreatingamu naye yagamba batu ne bagaana abantu okuddamu okubalaba so embeera bwetyo bweyimiridde babagobesezza amata sima baleeta amata biki nemba nemanyi omusibe bwanyiira credit dda ku gavumenti bwe babalabirira bulungi awo waliwo okunyeera n'okuzimba betwasembula abazimbadda babadde bamuleetedde amata amuleetedde ku byokulya ebirungi bwabeera mu komera n'anyiririra yani afunamu gwomanyi luzira engeri gyefunye mu sipapa ng'alabiseeko obulungi anti yaalya kali akawunga ebiriisa ebiri omwo emiti emirandira gya Kasooli ebikongole tutegeke ku retreat tubategekeko nga tubafumbira so munnange embeera bwetyo bwetambula olw'ensonga za Dr. Kiiza Besigye kakati munnange ensonga endala eri mu ggwanga lino yeya Honorable Mathias Mpuuga era yagobeddwa ku kifo kya Deputy President Buganda Region mu kibiina kya NUP era ne bamusikiza omuntu omulala munnange yagambye kati NUP egenda mulaba kimafiya etya 2026 n'agamba emyaka ena gya Westinze mu NUP tagirabangako wastage of time ntalo za munda babibuukira kano babuukira kali ntano fights ntano rangozi kulwana ku myaka mikulu wetaaga kulwana ng'otandika butandisi bulamu naye at least otuuse n'ogwa mu balamu yagamba ekigendererwa kyali kyakuggyako Museveni bali sibye bali banyonyogera munyonyogere sibye baliko era ye bwe yabiraba bwati n'agamba this is wastage ambire enkwenge so kitegeeza 2026 yagambye no Democratic Alliance yazze emaliridde enywedde egenda twala buli kafo akaki kafo kalimu opposition omuntu yenna aliko opposition so Democratic Alliance ezze ku luyi luvuganya opposition ne ku president ejja egenda leeta omukulembeze egenda leeta chairman LC1 era bino NUP byerowooza nti yakitalo nnyo simanyi mujje ku sibekoze egenda mulaba kimafiya okay. This is beautiful.
kitegeeza 2026 Museveni Museveni takyaliko eno Democratic Alliance gye tuleeta ade bamunyonyogera bonna nze njogera misana Museveni yantamadda kati era wano wesiva buli ajjo mujjako gugenda naye awo tulindiridde 2026 nze ngenda natula kwentebera oli awo ng'agenda